okusinziira ku information gyenfuna ku nnyonyi eyo eyagudde Juba eringanga etali kiriya bulungi kankikuddiremu. Waliwo ennyonyi eya Uganda etandise okubeera nga esatuatinga ku social media platforms ez'enjawulo nga zigamba ennyonyi ya Uganda yagudde side ze ye Juba. Wengezezaako okunoonya information eyo ku websites zange ze neesiga bannamawulire bange mu nsonda ez'enjawulo drone nzitumye paka Juba zikomyewo ne information gye zimpa etamwa eringanga etali kiriya. Ennyonyi eyo eyinza okubeera nga bikadde oba sekyo ng'ennyonyi ena just simanyi ne information eringanga etali ntuufu ku nnyonyi eyo okubeera nga yagudde. Yes, mu kifaananyi tugiraba ng'ennyonyi ye Uganda naye kyakati yagudde oba bagicommissioninga oba bagisuulawo oba bagireka tekyakola nga olaba ezo ziri ku Ero Beach. Kyonna kye kiri kiyinza okubeera nga kirimu eyo category naye ng'ennyonyi teyagudde bubwimbu yagudde okusinziira ku information gyenfuna. Ate saagala nnyo okunoonya information oluvannyuma oyinza okuwumekereza ng'ogudde mu mbi z'abafere okitegeera bulungi nnyo. Waliwo n'omulala omu akoze statement emu gye saagala kubeera nga ngenda kubanga ate yalumbye baana ba People Power ba Fort Soldier ku nsonga ezo ez'ennyonyi eri mu kubeera nga esatulatinga. Naye ekyo tukyesonyiwe ekyennyonyi katukomekereze ne Cumi ndowooza yeesonyiye omukyala Spice Diana. Naye nze simanyi muntu wagaana kuyamba ne gufuuka omusango. Nze bukyangamba saba iPhone oba Samsung S3 mwali mugimpadde nali nnyiizeeko. Waliwo eyansuubiza okumpa iPhone njagala ku upgradinga content wange gwekola ne zi vlogs zange. Munange nabda waneyo ne mbagamba munange omuntu yenna alinayo iPhone gy'atayagala oba 11 okudda waggulu oba Samsung S20 okudda waggulu sikulinaako buzibu osobola ogindonatingira naddala gonga oginayo gy'otayagala. Actually ne birthday yange etuuse ya 14th April so nga nsaba busabi omuntu yenna alinayo essimu gy'atayagala iPhone 11 okudda waggulu oba S3 Samsung okudda waggulu agimpe. Ne munange saabanyingira kubanga waliwo yansuubiza kyako ekintu ne kigaana. Kati nsaba busabi bannange birthday yange eriyo nga 14 14th April guneeno omwezi nnaku ntono. Omuntu yenna ayinza okunkubira akasimu n'angamba SMS bati njagala kulabako oli ludda wa sooka oggyeko waneeno ngenda olaba nga ajjayo essimu ng'agimpa sobola osanyuka. Anyway kankutereko Cumi baagaana omugulira engine y'emmotoka n'anyiigira Spice Diana bulijjo gwe mugamba ogutokomoka. Muntagingire Spice Diana amanya nze Uncle Cumi ndi so very most and welcomed. Spice Diana gyebaleko manager Roger ali mu mbeera ki nyongero bajjukiza yenzo omuyimbi w'eggwanga aliko era agenda okuddako naye ate mbaddeawo Sheila Gashumba n'ankulira n'angamba Cumi stop attacking Spice Diana angambye mu luzungu ne mugamba pardon come again n'angamba nedda ebintu ebirungi tebe byakusasula nnyo Katonda aba alaba. Sheila Gashumba n'angamba toddamu kuyombesa Spice Diana ne muwuliriza abadde yakava ku ssimu ne Hilda n'ankubira. Hilda mumanyi makanika oyo wa Kiseka n'ambuuza buzibu ki ne mugamba Hilda ekimpalanya Spice ekinyombesa emmotoka yange yakuba yingini. Hilda n'angamba nedda kandeete yingini Spice Diana mwesonywe kwegamba abantu babiri bonna ne bangamba neesonywe Spice Diana nange ngenza okulaba nga kijja era Hilda watuuse wano neesonywa Spice Diana mbadde naakayogera Sheila Gashumba n'angamba agenda kunsurprisinga. Abatayagala Spice kumanyoko abatanja